Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, olaba nneerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira nga omuddu wo owuwo ku bubwo. Ennyonyi yaffe eya wiiki, okyagala kyenkana ki? Okyagala kyenkana ki? Mbalamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mukwano gwange ng'okyali mu nsi eno, ogenda kusisinkana embeera n'abantu bangi abagenda okulwana okulaba nti ebirooto byo n'ebyo Katonda bye yakusuubiza tebituukirira. Ogenda kusanga okuwakanyizibwa kungi mu lugendo lw'obulamu bwo. Naye mu byonna olina okubaako ekintu oba ebintu by'okkiririzaamu era nga mu buli mbeera tojja kubivaako. Era tojja kubiggyako maaso go. Yiga okulemera obutava n'okufiira oba okufiirira ky'oyagala. Yiga okulemera obutava n'okufiira ku ky'oyagala. Mu Maliko omutwe ogw'10:46 n'okweyongerayo, tulaba Balutimaayo ng'aleekaana nti, muzzukulu wa Dawudi, nkwatirwa ekisa. Baamuboggolera asirike, naye yasigala aleekaana. Sitoole gy'eggweera nga Yezu amuyise n'amubuuza ky'ayagala era olwakyogera n'akimuwa. Mu mazima amatuufu waaliwo baamuzibe n'abalwadde abalala bangi ku luguudo Yezu kwe yayita. Naye ekyenjawulo kw'ono nti y'okuwonyezebwa oba kankiyite ekyamagero kye yalaga nti akyagala bubi nnyo okusinga bali bonna, era n'akifuna bo ne basigala n'ebirwadde byabwe. Yalaga nti akyagala. Nabuulizaawo nti okyagala kyenkana ki? Ekyo ky'oyagala. Ky'osaba okyetaaga bubi nnyo kyenkana ki? Father, nkyetaaga bubi nnyo. Very good. Omuntu ng'ekintu akyetaaga bubi nnyo, akola kyonna kye kyetaagisa okukifuna. Byonna bajja kubikugamba era bajja kulwana okumalamu amaanyi. Ebyokuzimba biveeko ggwe. Okuzimba ennaku zino nga si kwangu bwe batyo. Nkubuulire, munnange guma bugumi nga bw'olinda akaddeko, naye obwo obulwadde bwe wafunye tebujja kuwona. Tomala budde bwo eyo kampani nga kizibu okufunayo omulimu. Mb'oyagala first class degree, oyagala first grade, gwe nga bwe nkulaba ggwe. Mbe mwagala kukola mbaga, sente munaazijja wammwe. Mb'oyagala kufuuka musaaseredooti, oyagala kubeera father, kankuwe gaabuwa, kola birala, abasajja abo nga bagoba. Yes, byonna babyogedde, naye ggwe ky'oyagala okyagala kyenkana ki? Byonna biwulirize naye tobiwa budde. Leka boogere naye ggwe amaaso sigala ng'ogasimbye ku ekyo ky'oyagala. Balutimaayo baamumalamu amaanyi, baamuboggolera asirike, baamuvuma, naye ye yasigala ayita buyisi Yezu kuba kye yali ayagala yali akimanyi era yamaliriza akifunye.
You may not be able to stop the naysayers from saying whatever they want, trying to discourage you, but please remain focused on what you want so long as the Most High God approves it. I've said that you may not be able to stop the naysayers from saying whatever they want, trying to discourage you, but please remain focused on what you want so long as the Most High God approves it. Father, ye omuwala mu butuufu mbadde njagala okumuwasa naye mikwano gyange tegimwagala. Gwe omwagala kyenkana ki okujjako naawe ng'oli mufere? Mikwano gyo gisobola okukulemesa nga gwe obadde oyagala, nga gwe obadde omwagala. Ebyaddala. Father, guno omuze gunnemeddeko oba nkole ntya? Father, omuze gunnemeddeko. Olimba tonnayagala bwagazi kuguleka. Tonnayagala bwagazi kuleka muze ogwo tegunnakulemerako gwe ogulemeddeko. Nze nina omuvubuka eyampa obujulizi yaŋŋamba nti Father, nanywa omwenge ne ntuuka ne kussa nga sisobola kufuna tulo okuggyako nga njiyeeyo. Abazadde baasoma essaala, baamuwa eddagala manya ery'okunywa obudomola ave ku mwenge. Naye lwali lumulaba bwafuna omuwala gwe yali talowooza nti omuwala asobola okumukkiriza. Omanyi okufuna omuntu nga wa kilaasi ndala ng'obadde ng'asaaga obusaasi naye nakkiriza. Kyekyali ku muvubuka ono. Yaŋŋamba Father, nali sisobola kukikkiriza nti omuwala ono asobola okunzikiriza. Omuwala yamukkiriza naye n'amuwa akakkulizo kamu n'amugamba nti nno ssebo, it's okay, naye olina okuva ku mwenge. Omuvubuka yaŋŋamba nti Father, nasobola kulowooza nti omuwala asaaga busaazi, omuwala ali mu kunsaagisa. Naye bwe nalaba nga ali sirias akkiriza okunjagala kasita nva ku mwenge, nagukomyawo. N'aŋŋamba nti Father, kati emyaka 7 siddanga namuwadde okusemberera egiraasi. Jjukira baali bamuwa eddagala nga tebikola. Naye bwe yafuna ekintu ng'asobola okukola kyonna kye kyetaagisa okukifuna, eddakiika yali emu n'ava ku mwenge. Ogwo omuze osobola okuguleka, tonnaba kusunguwala busunguwazi. Tonnaba kusalawo busazi. Tonnaba ekintu ekyo osobola okukifuna, naye okyagala kyenkana ki? Obulwadde obwo osobola okubuwona, naye omaliridde okubuwona kyenkana ki? How bad do you hate that? How bad do you hate it? How bad do you love it? Omulimo ogwo gwagala kyenkana ki? Bw'oba ogwagala ekyenkana awo, ojja kukola kyonna kye kyetaagisa okugukuuma. Ngambye omulimu ogwo bw'oba ddala ng'ogwagala ekyenkana awo, ojja kukola kyonna kye kyetaagisa okugukuuma. Tojja kusanga buzibu mu kukeera ku makya, tojja kweganya, ojja n'okwetuma, ojja kwetuma nga gwe weetuma wekka. Ne bwe kinaaba kyetaagisa kusomayo kakoosi kalala osobole okukola obulungi, ojja kukikola. Kubanga ogwagala ebyaddala era ogwagala ekyenkana awo, nti osobola okukola kyonna n'okuwaayo kyonna ogukuuma. Omubeezi w'omwagala kyenkana ki? Bwe kibanga byaddala, ojja kukola buli ekyetaagisa obutamufiirwa. Batugamba nti Danyeri yali wanjawulo mu bavubuka bonna be yabeeranga nabo. Danyeri era naye tebatugambako nti yalina ebitone bingi nnyo okusinga banne, oba nti Katonda yamufuula wanjawulo nnyo. Nedda, wabula batugamba kimu nti yali mwawufu ku banne. Mu bufunze yali mwetegefu bulijjo. Danyeri yali mwetegefu bulijjo okukola ekisukka ku banne kye baali beetegese okukola. Yali mwetegefu okukola ekisukka ku banne kye baakolanga. Bo byabo baakolanga bya bulijjo, ye ng'akola ebisukka ku bya bulijjo. Mami, daddy, oyagala kyenkana ki abaana bo okukula nga bamanyi Katonda era nga bamuwa ekitiibwa?
How bad do you want your daughter, your son to grow in love of Christ, of God? Bw'oba ddala nga you love it crazily, tojjanga kugenda ku church obaleke ewaka, ojjanga kusomanga n'abessaala awaka, ojja kufubanga okulaba nti obatwala mu masomero agalimu eddiini yaabwe era ng'eddiini yaabwe ejanjawazibwa era ng'eweebwa ekitiibwa. Kuba kino kankubuulire munnange, omwana akuza amanyi Katonda aba afunye obugagga obw'ensibo, nga ne bw'oba ofudde tajja kulemwa nsi eno. Ekyo si kibuusabuusa. Omwana akuza amanyi era ayagala Katonda tasobola kulemwa nsi. Tajja kulemwa nsi. Wonna ajja kujyawo era ensi ejja kumwaniriza era ejja kumyayanira. Yesu bwe yagenda okuzuukiza Laazaalo byonna yali byekoledde, naye yabagamba bo bajjewo ejjinja. Omanyi lwaki? Yali ayagala kulaba yali ayagala kulaba bo nti kye yali agenda okukola, kye yali ayagala okukola bakyagala kyenkana ki. Nti kye yali agenda okukola bakyagala kyenkana ki. Otherwise yali agidde ejjinja ne lyejjawo lyokka. Ekyo ky'oyagala okukola okyagala kyenkana ki? Are you really badly in need of it? Bakulu, waliwo ebintu ebimu nga gw'olina okubikola kuba biri nakyo. Ye Omukama akole biri ebiri supernatural. Nga gw'alina okugjawo ejjinja yazuukize Laazaalo, kubanga okugjawo ejjinja kuli nakyo, tekwetaaga kumala kusoma ssaala. Mukama nnyamba, mpulira seeyagala, omubiri gwange tegunnyumira. Kola sooka okole edduyiro mwana ggwe. Weebake bulungi essaawa ezimala ekiro. Kati oyagala Mukama ajje era nabyo abikolera, kolera edduyiro era kwebaza. Waliwo ebya bulijjo by'oteetaaga kuyita Katonda ng'osobola okubimala, ye n'akola ku biri ebitali bya bulijjo. Gw'ejjawo ejjinja yazuukize Laazaalo. Full stop. For God wants you to do what you can so that He can do for you what you can't. Do the natural and let Him do the supernatural. Tukulembeddwa munyenye egamba nti okyagala kyenkana ki. Destiny yo oba entuuko yo n'obulamu bwo obw'omu maaso oyagala bubeere bulungi kyenkana wa? Bw'olaba nga waliwo ebintu oba abantu abakwetoolodde nga bakulemesa okugenda mu maaso n'okutuukiriza ekirooto kyo, bejjeeko. Bw'eba gurupu giveemu. Nkyogedde mu capital letters. Bw'olaba nga waliwo ebintu oba abantu abakwetoolodde nga bakulemesa okugenda mu maaso n'okutuukiriza ekirooto kyo, bejjeeko. Bw'eba gurupu giveemu. Tokkirizanga bantu kukuumira mu mbeera ya bulijjo, the ordinary. Don't allow people keep you in the ordinary. You are not ordinary. Matini toli wa bulijjo, olina muggwe ensigo etali ya bulijjo. Giwa omwagaanya emeruke. Abaagala okugiremesa okumeruka bejjeeko. Jjukira bangi tebaagala ensigo eri muggwe eyo etali ya bulijjo emeruke. Obaleke, baagala osigalenga bo era bajja kulwana okulaba nti temeruka. Wabula nkusaba bejjeeko. Ate Father bwe banaanyiiga, bo okunyiiga naawe okusiraanya future yo londako kimu. Sigaza bo wejjuse paka lw'olifa, oba bate otuukirize ekirooto kyo era obeere musanyufu paka lw'olifa. Listen to this. The pain of discipline is less than the pain of regret. May I say it again?
The pain of discipline is less than the pain of regret. Sigenda na kukivunula. Wabula bw'onnyamba n'okola ebyo 2023 agenda kutambulira akuwoomere omaleko omwaka ng'owa Katonda bujulizi. Naawe weewuunye. Mukama abeere nammwe. Namukisa kwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu banange gubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man.